President waffe Bobby atugamba ebintu ebitalina makulu tetubiwa makulu. Ne waliwo ebintu ebimu bye mba nina okwadressinga kakati gwe nnyabo. Sikwanangako, sina mukwano gwe nali nkwanyeko, sina muntu gwe mmanyi. Like sina muntu gwe omanyi gwe nali nkwanyeko. Like you do not know me that much for you to start judging and saying shitty things about me. You only know what I show you on social media, which tegera. I've never been anyone's husband. Husband is nyenze mu church impasizo omuntu. The only time I was close to that is when I was doing a video. So simanyo wotegeza husband wani, obo inayo muganda we yagamba mbu yanfumbirwako, nitugenda mu church, which tegera. Ni mukomyo lugizigezi n'akajanja, tomanyi nnyo kiri awo, kitegeera. Manyi oli stress naye tondetako stress yo. Abannayuganda mwansobera. Simanyi oba mmwe babatonda kwagala byonoonese. Oba mmwe mu buzibu, oba we mufunire essanyu, nze simanyi. Abannayuganda bw'obanga toli mugezi gwe ng'omuntu, bayinza okukubya pressure n'ofa ne bakuziika ate ng'ofiiridde bwereere. Eggwanga lyaffe Uganda ly'eggwanga eririmu abantu oba abakolera ebweru oba abasigala mu Uganda nga bakeera enkya ne batondawo ekiboozi. Nno ng'ebyokusaaga ne kikwatayo ne banoonya n'obujjulizi obufu ne babuteekako ku kiboozi kyabwe. Ne weebuuza kiki kye bagezaako okuggusa oba mu ekyo bafuniramu luddawa. Muyina ekiboozi kye mulimu kutambuza nti Uganda ebaaninza abannayuganda okujja e Saudi Arabia. Nti ne Saudi Arabia naye egenda kugoba abannayuganda bali mu Saudi Arabia mubaddeyo e Uganda. Simanyi oba mubijjawa. Ate mugenda ne mudda ku Google bwe mukitayipingamu nti Uganda ebaaninze abannayuganda okujja e Saudi, Google yo ereeta eggulire lye lyaliwo mu 2016. Kati ne mukuba ka screenshot. Ka screenshot ako ne muka posting oba ne muka tagging ku audio byamwe ebyebifu. Kati bano abatayina ndowooza erowooza okutuuka owalangaffe bo balowooza nti kituufu. Tebasobola na kwebuuza mukutu kyo gupostinze naku z'omwezi mmeka, okitegeera. Abannayuganda mututamye. Mwe mugenda n'okuleetawo embeera egenda kulemesa bannammwe abandi badde bajja okukola balemererwa okujja. Ffe kampani ze tukolera ziri mu kutwegayira nti tuddemu tusayininge contract nazo. Kyogamba gwobasinga okumanya amawulire agali mu Saudi Arabia. Saudi Arabia yonge eggwanga litadde ennyonyi e Uganda. Olowooza bagitaddeyo egenda kubanga ereete embuzi, enkoko oba egenda kubeesuubula bijanjaalo. Banaye mututama. Kati ate balina mmwe ba Kadama ekintu kasita kye bagwa mu matu bwe bati. Bannange obuuza buli omu yenna gw'omanyi ku WhatsApp, Facebook, lwaki temukkakkana? Ne bwe bakeera enkya nga baagala kubagoba wano w'ozaaliddwa, wajja wano olina emyaka 2 kati olina 2 nti Uganda bwe bakugoba tolina wogenda atandikira. Bannange deka tukole bwanga wajja kukola kyekikulu. Bagambye nti jajjaawo oba owange okufuna sente oba okukola yasooka kujja Saudi Arabia. Kiki kye muli